Sheikh Natalubulwa akulembeddemu okusala Swala Eid ku muzikiti gwe Wandegeya asabye abasiraamu bonna okujjumbira okutoola zaka ng'okusala kwa Eid tekunnatuuka basobole okutukuza ennaku zaabwe eziba zoononese. Akulira akakiiko akafuzi ak'omuzikiti guno Haji Muhammad Bagalaliwo asimye Pulezidenti Museveni olw'ebintu by'azaagabira abasiraamu mu kisiibo. Mafuta Museveni yasiibula abasiraamu mu bifo by'enjawulo era mu muzikiti egy'enjawulo. Wabula avumiridde ebikolwa eby'okutta amasheyi mu ggwanga byagambye nti beesamuleko wamu ne bannamwandu bangi nga bakaaba. Abasheyi baffe bangi Mungu abatudde obulamu bw'ensi eno ate ekyokusaalibwa batudde obulamu bw'ensi eno mu ngeri etali ya kyeyagalire, mu ngeri etatusuubirwa ate nga situmanyi ani akola ekintu ekyo. Oluvannyuma basadde Swala ya Eid. Mu ngeri emu Imam Sulaiman Kasozi asinzidde mu kusala Eid omuzikiti gw'Amawange Munyonyo n'akuutira abasiraamu okwewala ebinyumo ku lunaku luno ebiyinza okwonoona ekisiibo kyabwe. So ladies and gentlemen, if you cannot invite people to your home, if you cannot keep in the mosque here, go and visit any hospital, whether it is Christian founded or government founded or Muslim like Chibuli, go and visit and see the sick people. Alabudde abavubuka abalina enteekateeka ez'okusuulawo emirimu badde mu byobufuzi n'abakubiriza okwekolera. Naye mwe muli ku nnindire abamu ali morning abalala ali afternoon naye bali mu bakozesa ebintu ebigenda okwonoona eggwanga lyammwe mwesange mu maaso nga muli banna. Ku muzikiti gwa Masjidi Taqwa ogusangibwa e Nabweru mu disitulikiti ya Wakiso okusala kukulembeddwamu Sheikh Abdulmajid Nyombi ng'onaakubiriza abasiraamu okukomya okusamwasamwa n'ebigambo naddala ku ttemu erikolebwa ku basiraamu. Ffe ekibiina ekisinga okubeera ekirungi naye olwaleero etubanga ffe ekisinga okubeera ekirungi ate leero ettiŋŋana tuba tukyali khayira umma kale oba kituufu kituufu naye nga ffe obuzibu bwaffe bwe tutaddewo okuwa abantu omwaganya ffe kwerumaŋŋana ebibeera n'ebibo tugwana kuginyumyako nnyo wabula tugwana kugifumintirizaako nnyo okusinga okuginyumyako. Asabye abakulembeze b'obusiraamu okubaako ne kyebakolawo okulaba nga bataasa abakyasigaddewo. Allahu akbar, Allahu akbar.